kituufu mbu ne Kyagulanyi temukolaganira ddala. Kakati bani bateekako limita eyo kuba kati family yaffe tuli together. Tubali together mu bad and good times kuba twaleka abaava ennyo naye nga twalisooka kuba bagagga. Batata ffe bagenda mu byobufuzi nga baliko obuyeekera ebintu ne biggwawo. Ne twebikane ku mbugo kuba tetuzirabangako. Mama yali yasoma ne taata nga yasoma. And we came back soon, mpola mpola. Netutayayuka nakuyayuka ne tuba nakyadi. Abasooka waggulu nga bawerera n'abaddirako ku bityo. Ne tweyagala emyaka gino gyonna era tukyeyagalira ddala. However, ffe nga ffe abafamire tuyinza okuba mu butonotono. Kati nga edda mwalingamu abafuka ku buliri n'amala okufuka weebase ate gwe n'akusindikawo. Muyinza okukayanira amandaazi. And so on. That's family. N'obuntu tetulina major issues zaawula family yaffe. Actually, our family has been a model of people abakolagana. Yes. Yeah, it will be. And the words of those people that don't want us to work together will not break us because to say to be that we are binding us together. Ekyantwawudde nnyo nti abazadde banne badde we bali. Abazadde baba sometimes oyinza okwesanga nga omwana yeeguzeewo ataate nnyo yine bamuwa favors nyingi naye kati abazadde baffe baafa. Kakati we need each other more than before. So ate Mukama atuwadde buli omu amuwadde tewali asobola kukwatibwa munne bujja nti kiki. Mukama atuwadde atubeereddewo kisinga okukola because let me teach you about something. Love begins from groups. Esooka netandika mu family. Negenda mu kika. Negenda ku kyalo ngamba nti ffe ab'ekyalo ky'Egomba bannaye tweyisa bwe tuti. Negenda mu tribe. Niva mu tribe negenda mu country. Niva mu country negenda mu province nga wala East Africa. Niva onaga nze ndi muddugavu era nze bwe manda muna ebikonde wali mba ne bias mu muddugavu akubagana n'omuzungu. N'omuzungu ne mba mu manyi mpampagira muki muddugavu. So nekigenda nga ne tulyoka tufuuka abantu ffenna. So we begin into subgroups. Ne tugenda nga tugasira ekintu ekyo. Era buli ogamba omuntu totyanga gamba nti nze ndi Muganda. No. Munyankole. Kati sooka obeere Munyankole. Nange mbeere Muganda. N'oli abeere Muteeso. Oba okitegeera. Bwe mumala okweyagala ng'Abateeso oba ng'Abaganda. Then we tuleeta ku menu ya Uganda tugamba neffe tuli Bannayuganda. Bwe mumala okweyagala Bannayuganda. Tulina Africa oba East Africa tugamba ne we are the people coming from East Africa. Tulina common areas bwe ziti. Bwe tuva mu ekyo then tuwakafuuka ba globalists. Kubanga family mubaako kimutalya nti tetulya mbogo ffe era tetwewasaamu era tweyamba bwe tuti bwe tuba muga nti nituga nti kati tugenze mu Buganda nti afa Abaganda tetukola kino bwe kiti bwe tugenda mu Uganda ganda tulina okwagala Uganda ffena mu kyenkanya tekuba kusosola naye identity Mukama agenda agikola bwatu n'agigaziya ukizo nagala nnyo nandyagadde nnyo okubanga nva mu buliri nga nina gym instructor oba health instructor nagamba you have to do exercise ABCD olinakola ogugwe nengende wa doctor angamba nti nolyoke esala masavu oba kino kyokulya tokirya nengenda ewa lawyer nankola ku by'emisango gy'ettaka and so on nensanga n'owebivulu ne manager wange nakola ogugwe n'owebivulu n'ategeka nenzija nenconcentrating to the artistic work okusinga bangamba nti aleka nze n'okunoonya abatiketi nanoonya balanga nkunoonya abakuba ebidongo kyandi bali kinyuma nti senga concentrating mu kuyimba obuyimbi I can deliver more than I can be a master of everything. Obuzibu businze kuvaawo kubanga abayimbi ebivulu almost kati nga bitaano ebiwedde emabega abayimbi bebadde beetegeka maybe kati bayinza okuba abamu bakizudde simanyi bakizudde ndi n'okupromotinga ki byangu nnyo oba okitegeera kati kitegeeza ne bapromota balina okwekyekinga babe nga bakola more than that bakole ebizibu nga abayimbi tebasobola bikola kibe nga tekizibuwalira bakume omulimu gwabwe kibe nga kizibuwalira ate omulimu gwabwe okubagendako bw'obanga okola ekintu nga kiri complicated nga kirungi abantu bajja kireka oba okitegeera bakikolekere gwe okole. Happy belated birthday. Thank you so very much.
oli otya ssebo? Ndi bulungi. I'm aging gracefully. Oli ku fulo yakumeka entuufu abantu bali eyo mu komenti ekintu ekyo kibassa omutima nti wayogeddeko kaafu. No, omanyi flow etiisa abantu nga tebalina kye bakoze. Bw'obanga emyaka gikuswaza okwogera kitegeera n'ekyoli kiba kikuswaza. Nze natandika okuba baaba I was around 20 years. Bo ne batabayita baaba nga bawezeza 5 b'enkaaga. So I'm grateful for the years that God has given me. Era nemwebaza ne achievements. Bwe emyaka ogigenda bwe giti nga byasuubira okukola byoyagala okukola osuubira kubusuubizi bikola. Kiba si kirungi kubanga nemwebaza olwa achievement. Mwebaza abantu bensinkanye mu bulamu bwange ababi n'abalungi. Abalungi bampushinze ahead. N'ababi banjigiriza ntensi. Sometimes but the bitter lessons, but I'm grateful for all the people that God has brought into my life. Era nsaba Mukama abe nga atampangaaza n'ebirooto byange ebikyasinga obungi mbe nga tembituukiriza. Era nga Bible weegamba nti muli ensi n'eggulu mulirye, ensi nyonge ddala ngirye. Kaakati nze naatera okumalako flow ey'okuna. Omukolo twagulabye nga gwetabiddwako abantu ab'enjawulo naye kuliko omwami omu ataalabise ku mukolo ekigambo ne kiba kingi nnyo ku grawundi nti oba tewamuyise President Kyagulanyi Ssentamu. Ate ffe tetweyita omukolo guba gwa family, so we just come together. Bw'obanga abantu balaba bakuteekedde then inform the family. Naye tuli abaana 34. So naye ababeera mu kibuga kuliko nga Mirembe Irene ne muto wange oyogeddeko ate engeri yabadde surprise ate babadde baliko wala wamu yadde Masaka yuga nti waddewo oli kooti yajja kubawo following day and so on. So netwadde nabo mu mwoyo. Batugambye nti gwe omu ku babaka be tulindiridde. Ekyo nje kibagamba at an opportune time. Era kino tekibula ennaku nga 5 zokka. Kaadi yo wagifuna? Tewali kibiina kyagabye kaadi. But the importance abantu bali obsessed nnyo ne kibayita kaadi. I think omuntu yenna agenda okukiikirira abantu aba agenda okukiikirira abantu abo, so kyetaaga nnyo okubanga te ku ground gy'oli. Omubaka baba bamutumye teyeetuma. Ne wojja ne kaadi ng'ogyetimbye mu maaso naye ng'abantu b'okiikira tebakutumye. Tekiba important. The most important thing is abantu bannaye beekuŋŋaanya n'ogaa nti mwami Sendagala oba Mukasa oba yawe twetusaba otutuusiza obubaka buno mu Parliament. Abantu naga yayogedde yakubyo yasaze omugambo. But the Ssentamu family love each other and they're not even about to hate each other. We are very okay. Even yesterday. Badde nsaba twenyigemu ku katono tusembeddemu ekifaananyi ekifaamu. Nko Eddie, katalekeka akange. Olwa beebuuza nti obadde ku luggya. Wangi? Obadde ku luggya. Ngulaba ntuuse. Mama. Nti bato bonna balaze abaagalwa. Bato bange omanyi bameka? Kale abali mu industry. Abali mu industry. Kakati kati olaba mukulu wange Franka yakalaga. Waki temunindako? Tonayengera bulungi. Yaani abagamba nti sirina. Oba bwe nnina bw'aba tayagala kamera. Omanyi abaana bange? Era singa tulaba obufaananyi obuyitiŋŋana. Nina tobamanyi lwatapi. So me, I decided to go into the showbiz alone, and until anyone qualifies to be in the showbiz, then kyakula kijjamu exposing into there. But I try as much as possible to keep the private and the open.
public and private. However, when time comes to show, I want to show something that's worth it showing the people. Maybe, yeah. Uncle Eddie, yeah. Tulabye weevu ya music ezeekyuka ng'abayimbi mutuuse ne ku ddaala eritandise okwetegeka. Tugambe nti bapromota omulimu mwagala gubagobamu tebakyalina maanyi oba bapromota balina ekintu kye baze bakyusa mu music. Mpozi obutaba content oyinza oba nti oli contented. Ekimu ku bibiri ekisooka mu bantu ebingi biba ssente. Ekyokubiri quality. Maybe promoter ayinza okuba nga temukiziganyiza ssente gunooza nti onaakola nnyingi. Ekyokubiri oyinza okukola bwoti n'ogaa nti promoter byakola biri substandard kaneetegekere oba okitegeera. Nze nyanyu ngenda ku stage nga first and foremost byengenda okukola gyebirira ensente nekibanga kyakubiri. Era nsiyemmanko nga nnoonya ssente nnyumba binyuma then ssente ne ziryoka zijja after. So oyinza okwesanga promoter promoting yakukama bukame n'atawa abantu ku kyagala bbawa naleeta ebyuma nga tebitegeerekeka kati simanyi kiyinza okuba nga kitambudde bwe kiti. Abalala bayinza okugamba nti nange nfunye experience enough nemba nga neetegeka naye nga omulimu okunyuma kwonna kwandibadde nga sector zonna ziri fulfilled bulungi. Nze njagala nnyo nandyagadde nnyo okuba nga nva mu buliri nga nina gym instructor oba health instructor n'agamba you have to do exercise ABCD olinakola ogugwe nengenda wa dokita n'agamba nti noolyoke esala amasavu oba kino ekyokulya tokirya. Nengenda ewa lawyer nankola ku gy'emisango gy'ettaka and so on nensanga n'ow'ebivulu ne